Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Naye tulindiridde n'essanyu lingi abatambuzi abajjanga 23 July mujje mwetwegatteko tulabe ng'ensonga ya corruption mulwanire ebweru naffe tulwanire mundu. The protesters who are what? Ugandans. Kakitegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula temukwata Jambia tokwata kaso ne peni temujja nazo mukwate maaka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire. Omuntu nezino onyono batunonya luwendaga mu nyumba sikyebaka ngaba ninganga mulalujjajja bankubita okubizisimu mbaye katunonya tutemula asindika abasirikale atamule abaganda ayina mundu agatutulukunya. Ku Beyond the Newsroom njagala ogenda mansi n'okubeera nga mbeebaza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala mwebalagenda mansi n'okubeera nga mutugoberera. Kakati nno omubaka Theodore Ssekikubo avudde mu mbeera olunaku olwaleero n'agenda mansi n'okubeera nga ayambalira abo abagenda mansi n'okubeera nga bakulemberamu okwekalakaasa nga bagamba nti Theodore Ssekikubo yagenda mansi n'okubeera nga ate abantu ng'agoba abantu ku mataka gaabwe. Kino kyagamba nti bagezaako okubeera nga batatana linnya lye naye nga byonna ebimwogerwako matugambuzi kumulisa ngo ategeezezza nti nga bwe bakikola n'abantu babaleke bagende mansi n'okubeera nga bajja beekalakaase ng'ennaku z'omwezi 23. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Ankole avuddeyo nno n'agenda mansi n'okubeera nga labulaba ebyokwerinda babadde bagenda mansi n'okubeera nga batataganya entegeka ze ez'okutalaaga eggwanga lino n'abagamba nti newankubadde nga muŋŋaanya okubeera nga mbeerako leedi ezimu z'enkyalako naye abantu ba Ankole balaze nti nabo enkyukakyuka bajjaniriza era mu kitundu kyabwe baagala enkyukakyuka. Kakati nno abataka bagenze maaso n'okubeera nga bakigwako kati ne babagajambule abantu nga bagamba twagala kimu kabaka waffe omuyimbi King Saha ebibye ebyokubeera nga bamujja ku stage bikutte wansi ne waggulu n'ebirala ebisinga awo byenkuleetedde wabula nkusaba vidiyo eno asooka ogimpere like yetambulire eddala etuuke ne kuyo omulala eyandagala ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gwe yasubscribinga edda enkwebaza bwebaza naye ngamba nti webale subscribinga wabula atannaba kutwegattako mu butongole subscribing onyige kadaawo ogende maaso n'okubeera ng'okijja mu personalize ogiteeke mu all ofune notification ku video zaffe zonna zetugenda maaso n'okubeera nga tusaayo. Kakati twasaba ekisaawe ky'Ekololo nga twagala kujagulizaawo emyaka 4 egya NUP naye nga bwe baze batulemesa ebisaawe birala byonna unfairly bwe twawandiise abaddukanya ekisaawe ky'Ekololo airstrip batugambye nti waliyo okuzimba okugenda maaso n'olw'ensonga eyo tebajja tuwa kisaawe ekyo. Naye muze mulaba nga wabeerayo emikolo wiiki ewedde ndowooza wiiki ewedde oba ennaku ntono eziise wabaddeyo omukolo ogwa Museveni. Nkakasa ne wiiki ejja oba akaseera katono mu maaso wiiki ntono mu maaso wagenda kubeerayo emikolo emirala wagenda maaso n'okuweebwa abantu abalala okukolerayo emikolo naye NUP bwe beeyagala okukozesaawo bwe bagamba nti bali mu kuzimbawo. Ekyo kyongere obbalaga bantu ki abatufuga kyongere n'obbalaga lwaki twetaaga change. Anzikiriza ate era tutandikire wano wennyini. Omubaka Theodore Ssekikubo nkugambye yeekanamye ne banne nga bwe bali kakiiko akagenda mu maaso n'okubeera nga kanoonya emikono egy'okujja abakomishona abano mu obwesige okuli Mathias Mpuuga Nsamba. Ono n'agamba ebyabo abajja ku palamenti okwekalakasa kaali kakodyo kagenda mu maaso nakubeera nga kamusiiga nziro nagezaako okubeera nga basirisa ekyokubeera nti babanja emikono egigenda okubeera nga gijjako bakomishona bano. Ebyo nno bwe biti bwe biri. Naye tulindiridde n'essanyu lingi abatambuzi abajjanga 23 July mujje mwetwegatteko tulabe ng'ensonga ya corruption mulwanire ebweru naffe tulwanire mundu. So that means there is now freedom to protest. A precedent has been set in this parliament. Yes. That precedent has been set here. So for any other protest, Yes. we want to see the police escort the protesters who are what? Ugandans. Kakitegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula temukwata Jambia tokwata kaso ne peni temujja nazo mukwate maaka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire mu parliament mwegazanye muyingireko wano emmere tugirira mu kantini waggulu.
so abaganda tuba tweyongeddeyo nkugambye abataka bagenze maaso n'okubeera nga bakigwako abantu bwe bagenze maaso n'okubeera nga baba banja kabaka ono nno ayogedde nti batisibwatisibwa okuli ab'ebyokwerinda abamu ng'ate bagamba nti okutisibwatisibwa kuno kwe bazze bafuna kukulembebwamu Kamalabyonna byonna Charles Peter Mayiga ndizo tusiba ono emundu zate zimunoonya lwakuba twogedde kabaka twogedde ku bataka emundu nezinoonya ono batunoonya luwendaga mu nyumba sikyebaka ngaba ninganga mulalujjajja bankubita okubizisimu mbayeka tuloonya kututemula asindika abasirikale attamule abaganda ayina emundu agatutulugunya obuganda babuwamba jjajja bawamba obuganda jjajja babuwamba kuba twagala kulumba muduumira tulumbe tubajjayo bagende tumugjayo Mayiga eyawamba obuganda yabuwamba namwe tamutaladde mukyokwogera ebyama kati jjajja mutugambye kambere mukakamu mutugambe gundi Katikkiro eyaliko yali Katikkiro Kavuma yagamba kumutesa bwe twagenda bwe twakomawo namwe mwatulira obuganda ndi bwe mwagenda bwe mwakobo bali mutesa bamutta Abangereza mwatulira obuganda Samuel Chairman yogera tamutya jajja kansoke mulinde bazikulu okakka kanjogere kanfukamireko ne wansi jajja ndi wansi katumalirize fa abagwanga muje tuveewo ekisooka mubeere bakakkamu ennono yaffe ya Buganda etulagira okubeera abakakkamu kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko naye mubeere baki bakakkamu kikulu nnyo kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya n'agamba abantu bano bakola ki bafaanana batya n'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko kubanga abalala obutali bukakkamu bw'oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bw'oggwe ng'obubwo naye ate ng'abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo bategeera kiki bategeera kirala n'olwekyo kikulu nnyo katumalirize bwe tuti jajja tukusaba nsonyiwa okuba nti ebyengenge bizze kola kyonna kye tusobola ffe tuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna tuyira ssente tujja kuzisonda jajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka ayinza ty okuba ali Namibia ensi eyo kyabwetu twabalabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe tetuyinza kukkiriza kabaka waffe kubeera mu bwambe bwatyo keke twakuwandikira nekiwandiki kino wakiraba nakyakutuukako jajja mmwe mutuukirya kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri abataka mmwe mutuukirya kabaka namba 1 muyimirire ku magulu gammwe temutya tetuli bazzukulu tuli beetegefu jajja kati kankubuleko ekisembayo ngamba ku muzindaalo kuno jajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia amalwaliro gali mu Germany gali mu Italy gali mu Sinagaso mu jjanjaba mutuwe namba kwe tuteeka ssente tusondere jajja Ssaabasajja Kabaka tumutaasa okuva ku musalaba gwa Mayiga gwebale nnyo webalyetta olunaku lwalwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde ku makya n'abaako byayogera n'ategeeza nti poliisi ekoze kinene okusuula emisanvu mu makubo gaabwe kwoteeka n'okubalemesa ogenda mu maaso n'okubeera nga batuuka ku mikutu gy'ebyempuliziganya egimu wabula wano wasinziridde ne yeebaza abantu b'Omwankole kuba nti nabo balaze nti nga bannayuganda balina ebibanyiga era ebibanyigiriza era bali wamu ku koze y'okukyusa obukulembeze ne batulemesa okuyingira Bondi Bujo twalina ofisi yaffe nga tonayingira kibuga ky'Ebondi Bujo eyo kajje twasobola okugulawo naye tuli basanyufu era tusimanya abantu b'Ebondi Bujo kubanga mwatambula olugendo lunene ne mujja okutwaniriza ku ofisi era abo abatono newankubadde baali bangi nnyo naye mu maaso gaffe baali batono kuba tumanya abasinga obungi ate baali batulinze okwogera nabo ku kisaawe ky'Ebbooma twasobola okwogera nabo ku ofisi yaffe era ofisi ne tugigulawo ne tusuubiza abantu b'Ebondi Bujo era tuddamu basuubiza tujja kujja Ebondi Bujo lazima twogere nammwe kifo kye twagala kifo ekinene buli omu waakolera enkuŋŋaana ekya Boma Grounds twavaayo ne tujja wano ne tudda Ishaka Bushenyi era twebaza abantu bayo okutwaniriza n'amaanyi wano tebaatugaana kisaawe kye twali tubuukinze era twabeebaza abapoliisi wabe Ishaka kuuma amateeka newankubadde ate era baasibuka empisa ne batulemesa okugenda ku radio station
kino baadde bafudde muze okutulemesa okugenda ku radio stations. Twabadde wano embalala twali tulina okwogera ku Radio West, basooka gamba abalala mujje naye Kyagulanyi takkirizibwa kujja. Naye ate Deputy President ne Secretary General baatuukayo nabo ne babalemesa okwogera eri abantu. Kiraga nti message yaffe bagite nnyo, naye message yaffe si mbi ya nkyukakyuka ya Uganda egenda okuyamba buli omu, ffenna tweyagale ate nga ffenna twenkanankana mu Uganda. Obubaka bwaffe bwa kusiima, twagala okusiima ennyo abantu abatuwagidde abavuddeyo okuyimirira naffe, era tubasuubiza nti tetugenda kuva ku mulamu. Olunaku lwaleero tugenda Isingiro, tubadde tulina okuba ne rally ennene mu kisaawe Isingiro, naye batukubidde olunaku lwajjo ne batutegeeza nti babatiisizza era abadukanye ekisaawe ekyo ne batugamba nti tebasobola kuteeka mukolo mulala gwa byabufuzi butali gwa NRM mu kisaawe ekyo. Ne bamaliriza nga batugambye bagenda tukkiriza mu kisaawe ekyo newankubadde twali tukisasudde. Ekitulese n'ekintu kimu kyokka kya kugenda Isingiro kwogera n'abantu baffe ku radio Isingiro era gye tugenda nga tuvudde wano. Semanda abangi gwe mumanyi nga King Saha avuddeyo n'atangaza ku ngeri ki gye yagenze mu maaso n'okubeera nga agibwa ku stage ng'ayimba kiyumba kinaagwa, n'ategeeza nti bineno bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola kiragira ddala obutiitiizi eri gavumenti ya kuno. Wabula n'agamba Yesu waakuleka yogera mu maaso n'okubeera nga ayogera eddembe lye oba okubeera n'eddembe lye ery'okwogera ebyo ebinyigiriza bannayuganda nga ate naye ng'omuntu sekinomu bigenda mu maaso n'okubeera nga bimunyigiriza. Ategeezezza King Saha nti kagwake kagutonye Yesu waakutya. Advisor wa police naye bannayuganda muzuukuke buno busajja bwagatujooga kati bwe butandise naye mututankuule mujja kukiraba. Kakati ebyokwesimbawo bwewe ebiri ogenda kwesimbawo ko, do you see King Saha plan ezo weeziri byonna wona amala obyogerako byonna obiyimbyeko ne bagaana onasobola okwesimba kuba bannekawuka basobola okubanga essubi kati batandise oddikulabamu? Kyenyinza okugamba betwagala okujjayo bangi ekyo si yakwesimbawo wabula betwagala okujjayo bangi nga abamu mu bo abamu muffe ffe sikutegedde ababa mu bo mwagala obbajja n'abali nemumwe mwennyini muyinamu be mwagala okujjawo ate olwo batwekekamu mu opposition omwo naye ng'owulira ayogera tayatula bigambo bye tebyatuuka ngani wamanyi omuntu okulira emberenge mukama wabalula wasirisa so it's time buli eyewadde position nti wakuyamba ffe ategere ebizibu byaffe byabakolako ave mu ezo formalities zaabwe nti fe tutambuza bwe tuti omanyi bino ebya parliament bitambula bwe biti fe tetwagala kumanya bitambula bitya ensi eggwawo. Tukwagalayo eyo Sinsaha okusinziira ku birowoozo byo ku nnyimba bakwagalayo mu parliament onajja ewa Nabbanja awo temunjagalawo ewa Nabbanja nawo tukwagalayo katujja wa Nabbanja akayisizaawo ewa Nabbanja anti ye primary star fe mugeto tugiyita primary star yalina okubanga buli wamu fabe nakawuka tukaba yajja naye kuba ebifaananyi n'agenda ne guleda ne zimugoberera n'atulekerayo kaguleda kamuwe kaziba akannyawe kapaakinga waliwo bali ebikajjo kaziba akannyawe bapaakinga wali bakwana abawala ukitegeera oluguudo lwaffe balukolera emyaka 10 so yenna akwagala jje nakawuka agala okunkwata mbeera nakawuka ate mu motoka ntambula omu nenga bakwatira ki anti babuuze afande muzahura ne DPC Tyson Kira Road wagwana naye ng'oli okke tebakuchunyiza tebakutte. That is what is important. Kyomanya ndi okke ate ndi solid sigenda kaaba ekijja kijje sajja obwagala bututeeka ennyo nnyalamba obeera awo feeling esole obeera lonely obeera depressed obeera olowooza nakola kinaddawa bakyali ebyo byonna tuba tubisuubira temuga tufugira ku kando ntutereka amataala bateekeko ettaala
kakati no Mr. Henry ono nge yali MC ku mukolo ogwo oba ku kivulu ekyo avuddeyo n'ategeeza nagamba nti bangi abantu abayimbi bagenda ne bakuba amabaala nga tebafunye na police clearance lwaki ku King Saha kino kyakolebwa bwe kiti era Henry ategeezezza nti kyo kino bwe kiba nga kyakubeera nga abayimbi abamu batakkiriziganya na kibiina kiri mu bukulembeze nga bakugenda maaso n'okubeera nga babattira kaliya zaabwe si kirungi yadde akamu n'akeddagala bw'atyo akivumiridde. Nti police yabadde yazedda ne nga teyagala ayimbe because the venue had not cleared apparently hosting omuyimbi because crowd yabadde massive emmotoka za parkings okuva eri wansi yonna nga ku church paka okwambuka eno. Shades of Kampala is a platform ereeta omuyimbi closer to the fan. We had never had an issue like that. Webazze, their excuse was there's no clearance because they felt like it was like a concert. But this is a night bar anyway. Those are issues of the bar and the authorities. So they handled it, but they insisted in chitagenda ku stage, chitagenda kuyimba. So webangambidde ogenda omujjayo already ng'atandise okuyimba ndoza yadde yakayimba kenyimba nga bbiri, but when amugambye he didn't buy it. He was like Rachi mbase yimba nazze kuyimba, but we reason Rachi baba tujjayo, so n'agamba mbaleke yene yongerayo kuyimba. Then the authorities insisted, nebagamba walemerayo tujja mujjayo ku stage. That's when I went back the second time ke video ke mulaba nagamba muna Uganda and all that, but eventually ndoza ne vibe bambi yamaze nefa navaawo olunaku lwennyini King Saha yabadde kuvira. Other bars had artists. Chameleon was somewhere performing. Ebbala yennyini era still even on other nights abayimbi bajja ne performing. It only happened wanene wa King Saha, so I don't know why it happened like that, but the people responsible bachiriko bachhandling and just chabadde chibi. I mean, we've had artists before, they were not stopped. He came, he was stopped. So kati gwe nawe ngo muntu obolo ozachi. Where does it leave him and other people that want to book him? When we're booking, there are going to be issues. So it has to be cleared. Is he supposed to perform or is not supposed to perform? Kati ensonga zino zonna zatandika bweziti era biwuliriza ebigambo bino King Saha yagenda maaso n'okubeera ng'ayogera ng'aggyibwa ku stage. Tomera ku pressure mwana. Nze tebasobola kunsibira Kenya obawa. Mugamba mukavande bino mujje ku stage. Bitukaire na mubina tubona pressure. Nze ndi muna Uganda ayina lo. Kutake ku pressure kugeti mugambe rumana bwati mukwatire huko. Tutuwa ku pressure. Era bajja kutwala wali era bajja kuda. Tukana na muntu yenna ezeminano zange. Abataka ebyabwe bikute wansi ne waggulu kakati njagala okkirize nkuwe video eno byonna ogende maaso n'okubeera nga obifuna. Lwena tubiwulidde naye nze kyembasaba kubeera baki bakakkamu ng'eno neyafe bekola ki bweragira ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira kwali kola ki kumalirira n'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okola ensonga tuzitereeza. Jajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byobyowa byobowa era ebyobowa ina kuwa ebibuuzo bibiri byokka mukkirize wono omu jajja okuwoyo ne bazzukulu ba Buganda. Abazzukulu ba Buganda bebadde wano abo bagondi neyanziza nnyo omutaka nze Edison Kyeswa nkola Dream TV wamu ne Impact FM. Jajja tulabye abazzukulu ba Buganda nga bakaabirira mmwe ebbanga libadde ddene nnyo nga tulinda ansa okuva mu mmwe kubikwata ku Ssaabasajja Kabaka naye eva tuba surprised naffe nga nammwe temumanyi bikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Otusomedde obuvunaanyizibwa bwammwe obwatuukibwako nga muli eno twagala kumanya mukyayina omwaganya mwe mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe oba nammwe mulinga ffe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Tetuyinza kubeeranga mmwe tesobola kubeeranga mmwe nze nababulidde kikye tukola ki kikye tuli naye mmwe kyemuliko mwagala we mwagala okuwulirira ekintu we tuba tukibabuulirira muli batuufu naye nze nabagambye nti bajjajja bano
ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe muwe mwakadde bajja babuulira nange mukkirize tuwe omuzukulu wa Buganda tuwunzike mukkirize jajja kumala mukuu okusookera ddala jajja nze Kigozi Mukeeka Sere Sefuzi ndi muzukulu wa Buganda. Oli muzukulu wani? Ndi muzukulu wa Misera Sempalu Bwama. Oli muzukulu wa Walusimbi? Walusimbi. Genda maaso. Nyini nsiko na nyini olyo olw'ensolo. Sebo jajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugende Namibia. Abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajajja kye bagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza Obuganda buwambe. Kuba mu nsi wano ffe tulina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka. Kati omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukama we, olwani abagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza. Ekyo kye kinsanyusiza okuba nti bajjajja ekyo kyokka kye baakola okutuuka baatulaga nti ekiri eri kibi naye n'Obuganda wano buwambe. Ekyo tetujja kitiiririra. Nze ndi muzukulu wa Buganda naye bajjajja tetulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya, bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye nga muli bajjajjaffe betwekakasa nti yemmwe Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda babalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya, naye oda oba byonna ebyakolebwa byava eno e Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi, bajjajja mbeere bagumu naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Neyanzeege. Weebale nnyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka teri mutaka ayinza kulya, tasobola. Ekyo tekiriiyo. Tubabuulidde nga temunaba natubuuza, tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawakanye n'ani ne Kabaka waabwe. Terubeerangawo. Tubawadde n'ebyokulabirako bingi bye muyinza okujjukira mu bbanga lino. N'olwekyo tubebazizza, mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Guno si gwe gusoose ate si gwe gukoze eki, si gwe gusembyeyo. Ensonga zikyali nnyingi, waliwo ne zemugamba esigadde mu ddiiro. Tujja kudda tubabuulire, mubeere bagumiikiriza. Abataka beetegefu okubannyonnyola n'okubabuulira ensonga bwe zitambula. Wangi ogamba ki? Tewali kyakyuka, naye bw'oba owulidde kino kyensomye wano kale naawe osobola okwejjiramu ekituufu. Mwebale nnyo basibo, mwebalire ddala. Katonda omulungi ow'ekisa, twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe. Webalegenda maaso n'okubeera ng'otugoberera ku mukutu Beyond the Newsroom. Nzedde niyakuweereza akuume atakumira mpera ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kyukyulukuba ssente wetu baffe Ssabataka Landlord nyini gulu akunkuumire
mubeere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.